Wabaddewo omukolo gw'okwolesa wamu n'okukyalira abayizi ku Lubiri High School Buloba Campus ng'omukolo guno gwetabiddwako minisita by'enjigiriza mu Buganda Oweekitiibwa Clotilde Nakate Kikomeko. Wano Oweekitiibwa Nakate atenderezza obukugu abayizi bwe boolesezza mu bitundu eby'enjawulo naddala ebitone n'ebyemikono. Tuba tumanyi nti omwana n'ava wano tajja kubeera ng'anoonya mirimu, ajja kuba alina omulimu. Ono era akubiriza ab'amasomero n'abayizi okutambulira ku mulamwa gw'okusitula omutindo n'obuyiiya nga Katikkiro bw'abalambika. Temubulabye bannange obuyiiya bubaddewo, tusaba obunyiikivu. Ekintu kino kye tulabye ffenna wano nga wabaddewo obunyiikivu. Ate ssentebe wa boodi y'essomero lya Lubiri High School Buloba omukungu Amos Gita n'abakulembeze abalala balambudde obukulu bw'okusomesa abaana ebyemikono n'obuyiiya ebyoleseddwa mu nteekateeka eno. Bategeeza nti enkola eno ey'obumu n'okulinnyisa omutindo erimu ebirungi ebigivaamu. Ekisooka kwe kwongeza oba okutwala mu maaso ku nkolagana ey'awamu. Kino tukifuna tutya? Nga tuwagiragana, nga tugabana amagezi, ate nga tukola bye tukola mu bulungi obuyitiridde. Mu mbeera y'emu Christopher Kiwanuka Makumbi, sipiika w'eggombolola Mutubeesatu Makindi Ekibuga era ye mutandisi w'essomero li Makindi Junior Academy ategese omukolo gw'ebyenjigiriza abayizi abato mu booleseza bye bayiga ku nsoma empya eyaleetebwa gavumenti. Wano omwami wa Kabaka Christopher Kiwanuka alaze obwetaavu bw'ensoma empya ku bayizi naddala ku mulembe guno gw'ebisoomooza nga bakozesa ebintu ebisoboka. Balesewo amacupa mu ssomero aga Minwater oba obubokisi obw'ebirala byonna babikozesa okulaba nti bakolamu ebintu ebisobola omwana byasobola okutundako n'akwatako ali naye omwana abeera nga alinva obudi. Ono era akalatidde abazadde okufaayo ennyo nga bagoberera ensoma y'abaana baabwe basobole okubazuula n'okutangaaza ebiseera byabwe eby'omu maaso. Ebyenjigiriza byagala nga amuzadde atambulira wamu n'omusomesa n'abaana ffenna tubeera ntufunamu kye tusinga okwagala. Bannabyanjigiriza ab'enjawulo ababaddewo bakubiriza abazadde okuwagira ennyo abaana baabwe mu kusoma n'okubawa obudde baleme kubalekera basomesa bokka. Bwe byali edda ate kati si bwe biri. Ennaku zino tukizudde nti abaana bayigira nnyo okusoma nga tukozesa approach eya Jollyphonics. Ekisinza okunsanyusa ku exhibition eno bwe buvumu abasomesa bwe batadde mu baana baffe, then ne exposure gye babawadde ku fields ez'enjawulo ng'obudde bukyali. Olumu tetufuna budde bumala ng'abazadde wakolwa emirimu emingi naye bafubye basomesa eby'omwoyo